Entiisa ebutikidde abatuuze b'Egombe mu disitulikiti ey'e Wakiso, abavubuka babiri bwe battiddwa mu bukambwe nga kiteeberezebwa okubeera nti babadde babba embuzi ez'omu ku batuuze mu kitundu. Abattiddwa tebategeerekese mannya nga babadde batambulira ku pikipiki ekika kya TVS namba UFF 412K era kigambibwa nti balabiriza omutuuze ne bamubbako embuzi eyabadde ku ttale ne bagisalako omutwe n'oluvannyuma ne bagisonzeka mu kakutiya okugitwala okwefuniramu ensimbi. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Retired Major Moses Mbidde ategeezezza nti batemezeddwako mu ku batuuze ku bubbi obugenda mu maaso kyokka abatuuze beekozemu omulimu okukwata ababbi bano nga bwe bakuba endulu poliisi ebayambe. We tutuukidde mu kifo kino ng'omu ku bavubuka bateeberezebwa okubeera ababbi amaze okuttibwa kyokka ng'omulala aliko kikuba mukono era oba eddala ajja n'afuna obuyambi. Ono poliisi y'Egombe weetuukidde kyokka wayise akaseera katono naye nasse ogw'enkomerero. Abatuuze bagamba nti obubbi mu kitundu kyabwe bususse nnyo nga n'okusingira ddala obubbi bw'ebisolo omuli obumyu kyokka nga ne poliisi ebadde tebayamba. Ababbi bano baludde nga batubba. Baludde nga batubba ente, batubba embuzi. Embuzi bazitwala. Piki bazitwala. Balunda obusolo bafuna school fees z'abaana ababbi ne batandika okujja ku ttale nga babba ebintu. Basawa mwenda. Ali n'akamuzi w'amazzi genda okudda ng'embuzi bakibye. Ssentebe w'ekyalo kino Espirito Kisitu ategeezezza nti abatuuze be bali ku bunkenke olw'ababbi abasusse nnyo okubatigomya kyokka avumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo ne batta abavubuka abateeberezebwa okubabba. Za mitwalo 15 zimazeewo obulamu bwabwe. So ng'osobola okufuna omulimu gw'emitwalo 2 oba 5 mu lunaku n'ogukola naye mu kulowooleza mu kubba bajja kufa kubanga abantu banyiivu balina amaziga ku mutima babbibwa ebisolo byabwe okuva edda n'edda era kati batandika okwagala okuddamu kubanga ekiro tubalemesezza batandise misana. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'eminono Patrick Onyango gwe tufunye ku lukomo lwa ssimu alabudde abatuuze obutaddamu kutwalira amateeka mu ngalo. Abavubuka bano tebabadde n'ebiwandiiko tetubafunye n'ebiwandiiko kati amaanya gaabwe tetumamanyi naye tutandise ogwaffe ogw'okunoonyereza okulaba nti abakikoze kino tubatwala mu mbuga z'amateeka. Omulambo gw'abaana abavubuka batutte mu kwanika mulago okwongera okwekebejja naye twagala kukubiriza abantu mulanga nti temutwalira amateeka mu ngalo. Omubbi oba ani wali bamusanze ng'alina ekyobubi ba exhibit temutwalira amateeka mu ngalo mumukwate era mukwase poliisi so poliisi ekola ogwayo. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga ejjawo emirambo gy'abagenzi n'egitwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Awo wennyini we tujja omulamu w'olunaku olwaleero genda ku mikulu